Hello everyone, how are you ladies and gentlemen? Mwebale jonna gye mutuusaako engalo. Nze Nnaalongo Nalwale ng'asinzidde wano ekiwa mirembe ebugaba ssese. Tweberera eno mirembe gyaffe. Muli mutya bantu bange? Gyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Gyonna gye mukola. Mugira ekisaana osaba n'ogamba ye Katonda wange nsaba owa omukisa. Emirimu gye nkola n'engalo zange zino ngifunemu era ngiganyirwemu. Ayi Katonda wange. Era mbakoodde mwenna bajjajjange bwe tuyita nsaba muwa omukisa. Engalo zange zino nange ndye ku ntuuyo zange. Bantu bangi bakola ne batalya ku ntuuyo zaabwe naye tusabe tulye ku ntuuyo zaffe bannange. Weewaawo. Olwaleero tuze nga tugenda kutunuulira omulamu ogugamba nti omulubaale asobola okulwanyisa eddogo. Iye, omulubaale asobola okulwanyisa eddogo. Kasita ategeera ekisooka nti mulubaale era ekyokubiri kasita amanya nti w'amaanyi okusinga eddogo eryo. Eddogo lijja ne litufutiza ne litubuzaako embiibya lwa nsonga ffe tuliwo amaanyi agatukinako. Naye singa omanya nti olina amaanyi agasobola, muganda wange, mubeera awo amaanyi mugeewulira naye nze munneewuunyisa amaanyi osinga geewulira ng'olina gw'oyomba naye. Ojja kundaba, ojja kuntegeera, nze ndi musese sizannya. Olwo ng'ogawulira. Nze nasomoka Lwera na Buddu tomumanyiira. Awo ogawulira. Ffe tuli balya nnaka, tuli bannakyaggwe, tetukunja miti. Awo ogawulira. Naye bwe batuuka okukufutiza weeveera bweveezi n'oddira omutwe n'ogukweka mu nkwawa. Nedda bannange, bwe tutyo si bwe tugenda okulwanyisa eddogo. Ffe ng'abantu nga tetulina kye tukoze tusobola okulwanyisa eddogo. Nga tugenze wa musawo osobola okulwanyisa eddogo. Eriyo eddogo eritali advanced kwegamba nga lyangu ng'osobola okulirwanyisa ne bwe liba advanced gwe bwe wikkiririzaamu osobola okulirwanyisa. Kino nkibabuulira out of experience kubanga nze mpise mu balogo. Abalogo nno abalogo bangi. Ekisooka ffe tumanya, omuntu bw'aba alina kyakukola omanya. Eddagala ly'omulogo erisookera ddala bw'oloota omulogo ng'alina kyakukola, oluzuukuka bw'eppa gaana. Mugambe nze siri wa kuloga, owulidde? Nze siri wa kuloga, noonya banno. Mugambe nti byonna by'onkola njagala bikuddire mu bwangu embagirawo. Era bw'omaliriza ogw'omutendera, bw'owulira embeera gy'ototegeera, goba gigobe ogambe olayire. Mwe temwagala kulayira. Nabagamba okulayira nno okwo kukulu. Layira ogambe nti nze mu linnya lya jjajjange gundi kino bwe kiti tekinkolwako. Ndi mukazi musese, nsibuka ssese era kino tekinkolwako. Nze bwe mba siina gwe ndoga lwaki olowooza nti oli ajja kuva eri andoge? Ffe ng'abalubaale tutuuka ekiseera ne tujjula eddogo. Ng'oli bw'akuloga gwe omugamba kimu nti bannaye nze najjula kati mundoga liragewa lino lyenina limmala. Owulidde? Ojjudde ono akuloza oli akuloza oli akuloza oli akuloza oli akuloze gw'omanyi ne gw'otomanyi bonna bakuloze. Kati ojjudde eddogo wenna. Kati abapya abaloga tebakyalina we bakola ki? We baloga. Kati bw'omala lino lye baakuloga aloga lino osobola okutta nalyo omukago
gwe okwata emmwanyi 2 enkazi n'ensajja n'ogamba nti oba mukazi oba musajja, buli ddogo lyonna erizze linkolwako oba kkazi oba ssajja, nze ndiwadde akattamukago. Era njagala tubeere ba mukago okuva n'olwaleero. Ebyali ebigendererwa ebibi, ebbanga lye mumaze nange mukizudde nti nze siri mubi. Kati njagala tutambulire wamu, tukolagane. Bwe mba temusobola kuddayo gye mwava, nze wano ewange tubeerewo mu mirembe. Singa kinaagaana, nja kukozesa amaanyi agasingawo mbasibe. Kubanga eri yambuuza nti kati ejjembe ng'eryo bwe lizza omusango lifa? Ejjembe terifa, naye empewo ezo ziwummuzibwa. Empewo ewummula. Neeba nga tekkirizibwa kuddamu ku interactinga n'abantu, tekkirizibwa kuddamu kukola mirimu gy'abantu olw'enneeyisa embi gy'eba yeeyisizzaamu. Kati empewo buli lw'emanya nti ŋŋenda mu mbeera eyo, ffe n'ewaffe libanga kkomera. Kale eba ekyusaamuko mu nkola. Kale mu ngeri eyo naawe olina obuyinza. Gwe kasita omanya nti oli ku right track, buli kimu okikola nga bwe kirina okubeera, ebisigadde bikomandinga. Emmwanyi ezo enkazi n'ensajja ziteeke mu mwenge, oba ndeku oba giraasi, gwe teeka mu mwenge. Gwe gw'olina nti mwenge mw'oba oteeka. Ogwo omwenge gunywe, era bwe guggwaamu n'emmwanyi zirye. Omwenge oyiwako wansi. N'obeera awo ne mwogera nabo ng'obanyumiikiriza, ng'obannyonnyola lwaki bateekeddwa okukyusa mu nneeyisa yaabwe. Gwe kasita okakasa nti ky'oliko ky'okolagana nakyo ddogo. Bino byenjogera nammwe nze mbiyiseemu era mbibabuulira mbirinako obukakafu. Engeri endala ey'okwetaasaako eddogo kusalawo. Ndabye abantu bangi ng'oli agamba nti mukazi wange oyo n'alibadde mmuleka naye yandoga. Kale buli lwe ŋŋenda bwe nti nkomawo. Naye amazima gali nti teriba ddogo, buba bunafu bwa kusalawo okwo. Nze dda nali nvubuka. Kati nga omanyi abaana bavubukirizaawo myaka 18, 17. Nsanga akavubuka kanjagadde, kiki? Naye kaali kasoga. Kaakati kandabidde wiiki, kaŋŋamba mbu kagenda mu kyalo. Kozigenda oba ogenda? Kwegamba nze bintu nali siri interested, kuganga sibiinaamu mulamwa nga sibitegeera, sibyagala na kubyagala. Kaakati kaŋŋamba ngenda ku Lwokutaano nkomewo ku Mmande. Konze kale batulabire nga twawukana. Ku Lwomukaaga ekiro ntuuka okwebaka nga neebaka nga seebaka, nga ŋŋenda mu buliri ng'omutima guŋŋamba olwaleero teri kwebaka. Myaka 17. Nkomawo mu ddiiro, abantu bonna bagenze okwebaka. Ssaawa 06:30 ttivi eggalawo. Manye ennaku ezo ng'eggalawo n'ereeta ebikuubo n'essaako n'akawuuma. Ne ŋŋamba kati ŋŋenda kusigala wano mu ddiiro, ttivi teriiko, ate ttala bw'eneebeerako maama bajja kumbuuza lwaki teweebase. Nga nziggyako ttaala nga nzira mu kisenge. Ng'omutima guŋŋamba anti twagambye olwaleero teri kwebaka. Kati nga ŋŋenda mu ffumbiro nga nzigyayo akatebe nga nkaleeta mu kisenge kyange nga ntuula ku katebe nga neesigama buliri. Nga buli lwe mba nga asumagira ng'omutima guŋŋamba teri kwebaka. Nga nnona bbaafu nga nteekamu mazzi nga nteekamu bigere nga ntuula.
nga nsumagira nga omutima guŋŋamba teri kwebaka, nga naaba mu maaso kwegamba nakola buli kimu ekiro ekyo. Ziba ziwera 11:00. Awo omutima ne guŋŋamba kati ne bweweebaka. Ne nnyingira obuliri ne neebaka. Nazuukuka 6:00 ogw'emisana, maama n'ambuuza kiki walwadde? Konze nedda. Lwakuba nti otulo twambuzeebuzeemu, saamunnyonnyola kyagenda mu maaso that night. Kati ziwera 12 ng'omusoga eyagenze ebusoga akomyewo. Antumizza. Ng'alyoka aŋŋamba ekigambo, naye mwana gwe lwaki teweebaka? Nga mubuuza, gwe atasula gye nsula, omanya otya nti seebaka? Tyati nze engeri gye nakugamba nti nkwagala n'otonnyanukula, bwe nagenze ewaffe nga njagala bambuulire. Ne baŋŋamba basobola okusika omuzimu, ne gujja ne gwogera. Konze naye mwana gwe teweebaka, kubanga twali tetusobola kukusika muzimu ng'otunula. Bino bye mbanyumiza nno bya ddala, saagala museke mugambe nti omuntu ayinza okugenda okukuloga ate najja n'akugamba. Nze kyantuukako ate si gumu si ebiri. Nze abantu bandoze nga bwe bajja ne baŋŋamba. Owulidde? Kati n'ono ajja avevenga annyumiza sitoole. Kaakati twakulinze ekiro kyonna ojje. Naye nga omusawo aŋŋamba bw'okyagaanye okwebaka. Bwabadde bukya n'olyoka ojja. Konze ne ndyoka nzija nti ye wabadde mu nayiti ya layiti bbulu. Ekyo kyo kituufu, ye nayiti gye nasulangamu nga ya layiti bbulu. Ne mubuuza kati bwe nazze saakubuulidde bye wadde oyagala? Bwe wazze waŋŋambye nti buli kye njagala okumanya ŋŋenda kukimanya nga nzize. Ate nzije olwaleero kwe kudda. Konze kaakati okomyewo, omuntu eyali agambye okomawo ku Mmande, okomyewo ku Lwomukaaga. Tyati gwe waŋŋambye bwe nzija leero ogenda kumbuulira. Kati njagala ombuulire. Mpegaano onjagala. N'ensirika. Kati bwe nsirika n'alyoka akwata mu nsawo n'aŋŋamba naye tofaayo. Olaba nze bwe nali ŋŋenda ewaffe natwala akatambaalako n'akange kubanga oli jjajja yali yabintuma. Kati baakasazeeko ne basala ne ku kange ne batugatta. Kati n'alaga akantu kayirizi nga kakoleddwa mu lubugo bakatungidde n'obuseene ebbali bwe bati. N'aŋŋamba olaba irizi eno? Konze irizi njiraba. Mwe baatugattidde. Konze kiki? Nti nze naawe baatugasse. Konze okye. N'aŋŋamba kaakati gwe okumbuulira nti onjagala oba tonjagala tekikyakola makulu kubanga baamaze okutukola ki? Okutugatta. Konze beebale. N'aŋŋamba kaakati tutandise tutya? Ne mmugamba ku ki? Ne ntambula ne mmuviira. Kati bwe natambula okumuviira n'ampita. N'aŋŋamba sooka ojje ate kati ogenze otya? Ne mmugamba saagala oddemu kumbuuza kibuuzo na kimu. Era saagala kuddamu kwogera naawe. Kubanga gwe wabadde oyagala baabagasse era oli naye awo mu kayiriziko. Kaakati nze neesonyiwa sigazi oyo ali mu kayiriziko. Era gwe mulundi gwasembayo ye okwogera nange. Naye mu kwawukana n'omuntu oyo, nze mu mutima gwange nali nsazeewo nga nkimanyi nti ono gwe nkolagana naye alimu n'akataala. Mulogo kkungwa muntu muzibu. Era ne mmanya nti bwe njawukana naye ku olwo siteekeddwa kutunula mabega yadde okulowooza ku kintu kifaanana nga ye. Kale bw'atyo bwe yasigaza irizi ye
nze ne neeyongerayo. Ekintu ng'ekyo ffenna abalubaale tukisobola. Kasita osalawo n'ogamba nze sirogwa wankwatako omuzimu guli awo, beera n'ogwo nze ŋŋenze. Oba mukitegeera? Kati mulekerawo okubeera mu mpingu ez'okulowooza nti ate gundi yankola kino, maama nnyabo nfudde n'olwekyo. Nedda. Tuyina obusobozi obwejja mu ezo empingu. Nnyo gwe weekwate bajjajjaabo bawulirize. Take a moment bawulirize. Wulira kye bagamba. Gwe beekwate. Bajja kuvvuunusa buli kimu. Era obeere mu kweyagala n'okwesiima. Ate lwaki nedda? Oli muzzukulu waabwe. Kale nga tumaze okutegeera ebyo byonna, njagala mumanye nti buli kimu kisoboka. Omuntu bw'akulaganga nti ye mulogo kkungwa, ky'okola ggwe tomulaga steps zo. Nedda. Ate bw'otambula totunula mabega. Ate tobeera obsessed na muntu. Kubanga nze ndabye nnyo abantu ng'ava ew'omusawo asobodde okumwesimattulako naye n'agenda ng'amwogerera n'omulaba ng'ate ayagala na kugwa ddalu. Bw'osalawo nti ntambudde nti tambula, totunula mabega. Ekyo ekitundutundu ky'obulamu bwo assume tekyaliwoko, kisangule mu by'olina okulowoozaako. Tandika obulamu obupya. Muwulidde babbebi? Tandika obulamu obupya. Okay? Kale katusubscribinge, tusharinge, tulikinge. Twongere okuyiga ebintu nga bino ebinyuvu. Tumanye bwe tusobola okuyita mu bulamu bw'ensi eno, kubanga tetulina gye tujja kulaga eteri bantu ng'abo. Eteri bantu balogo. Eteri bantu bankwe. Nabasomesa ne bagamba omuntu ow'enkwe eddagala erisooka kumwatuukiriza. N'omulogo omwatuukiriza. Gwe kasita okuŋŋaanya obujulizi bwo ne buwera bwa mirundi 3-4, mwatuukirize. Omugambe nti ondoga naye nkimanyi. Naye ebyo by'ondoga byonna bwe bigenda okuddira, bigenda kukuluma, bikusensebule, bikumalemu amagezi kasita gwe wabyetandikira. Ffe abalubaale tetuloga. Mukitegedde? Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.